ndaba abeddira abaganda mwenna n'ensi Uganda manya gange nze Kibule Kasimu Scott abasinga gumuyita Mande wano okubategeeza nti mwebale nnyo tuwagira mwena gye muli abasinzidde bweru w'eggwanga abali wano nti tweyama okubawa ekisinga mu kisinga. Tukimanyi bulungi nti ensi z'abazungu muzaagala nnyo naye nazo okutuuka we ziri zasooka kuyita nga ffe we tuli we tubonaabona naye mbasuubiza nti mu bbanga tono nga muteesemu amaanyi nga bo ge bateekamu kutuwagira abasharinga abadawunloadinga abalayikinga tugenda kufuuka ekyo kye mwagala tugenda kufuuka abasajja abeegombebwa ensi yaffe tugenda gitwala ku level endala eya firimu tuleke okukola buno bufirimu buzikirasikira obulimu enfuufu bwe mwerondalonda n'okalabyako obulabi ku sidi n'ogamba kantu kagenda kunnyumira naye obuwagizi bwammwe tugenda kutuuka ku ddaala eriddako. Nze mwaga Kibule Kasimu Scott mbaagaliza ekiro ekirungi. Ate ono gw'oli naye oyo gw'oli naye yani kaabe yanjulire yeeyogereko biyita ekiro nyabo amannya gange nze Gwini mukyala Mande. Okay. Nafunye omulala mukongereko nafunye omulala kimyula era mutulabira wano tubadde tuzeeko autu tubadde tuzeeko kulyako ku ssente naye wenjogerera wano beebaza nnyo abazanyi ba firimu mwenna gye muli naye kye tubasaba osaba bawagizi bazanyi abawagizi mutunoonyeko ku YouTube eyo mutuweeko munaffe mutusagikeko bannange naffe twagala kuba tubeera amaanyi nga ne we tuyitaawo bagambe gundi wuuli firimu gundi nange nkiso kukakala kasuka bulamuko kyogamba Scott yagala kweyerusa newe mbaako nga ninanga bisatu kino kindi wano kirala kindi wano ngekirala kimpimpimuko kiri wano weki wamakantumireko sirika nze ndi mu kamera kantumireko tumirako omuntu wange esinga okwagala omubwaji Mande gwe nnyo Sooka mbadde manyi agenda kundyamu olukwe owokubiri bamwita Director Mugaya Faizo owokusatu bamwita King Jose Rockmaster nga seerabiddeyo owokuna bamwita Geoffrey King bw'oba omwagala ng'onkubirako tusanyuse nnyo bawuliza kale yadde mukyalani Mande kale